Endoveso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Waliwo omukyala atuweereza nakacoka message wano. Agambye nti bana basisimuka. Eno omuko bamukubye emiggo lwa kubutaleeta bintu bye bamutumye. Yakoze ate yayingiddewo buyingizi nga mafiya. Nenga yajoza olujja lw'abanne. Mutulobeseze ku ssenga atubuulire byabadde. Mutulobeseze ku ssenga. Atubuulire ki ekyamujje mu mbeera. Senga ye yakubye. Yene namba ya senga. Katulabe. Senga owanti kati omwami abawaabo babiri omukyala yakubye omwami. Senga aba mwami aba mukyala. Neno ne senga afutubbala ku mukono amukuba. Aba n'ensonga. Aba n'ensonga katumubuuze. Wazi. Mama Chakuwa. Yenze sebo. Nze katabalwa wano emitala Maria. Gumbale mukulike emikolo. Twaji maze mu mukulike. Bannange, mpiteyo konfune ku bintu. Waji. Mpiteyo konfune ku bintu. Ebintu kunaga tebatu wadde. Tebaba wadde? Ye omuko ave bweru. Yatu wadde yade nakamu. Ngambo muko ave bweru teyajja na kantu. Teyajja na kantu yajja ngalonta. Oba abadde tali bweru. Naffe tumanyi munnange yatulimba mbu akolera Dubai ku airport. Ye kakati omwana gwe mwafumbiza Mama Chakuwa. Wangi sebo. Omwana gwe mwafumbiza mumanyi wali. Bakojja b'omwana. Bamutwala kwolwo. Bagamba tebagenda muwaayo. Anti ng'omuko tumaze omugoba n'emiggo omwana ne bamutwala. Mama Chakuwa kyogambye embeera yatuusaawo. Ye yatuusaawo sebo. Yatuuseewo sebo. Ne mumujja mu kidaala mu speed. Ate mu kidaala yayingidde. Omukoti yayingira mu kidaala we yatuuka ng'ayeesalira kaguwa ng'ayitawo paka mu nnyumba ng'agamba kumuwoowa. Bannange. Nga taata amubuuza okuweewa omwana ng'ogenda omuwa naye witwa ennaku tumufisa. Olwo nga taata amutumye eki? Taata yamusaba ente 2 n'obukadde 2. Ente 2 n'obukadde 2? N'ente 2. Omukono amugamba mbwa akakadde kamu n'ente emu. Kaakati agamba agenda mu mwezi gumu ayagala omuwala amuwase omukyala amuleka awaka addeyo e Dubai. Kati omukobo yazze yayingidde mu nnyumba okumuwoowa taata n'abuuza okuwoowa naye ebintu yange biriwako omuko biri ku mmotoka. Taata n'agamba tugende mmala ebbiraba. Yagenza ogenda ku mmotoka okulaba ebintu nga kale kwabaddeko tanka maama yasala tanka. N'amugamba kati tanka olesa maama zibange binakusala biwa n'amugamba ente eri mu tanka. Eri mu tanka bagipakidde munda? Mwe yagipakidde munda ente namu n'amubuuza ente ejja mu tanka. Kaakati munnange taata kwe kudda. Nkuwulira. Taata kwe kudda mu nju eyabadde bamasheeka abadde bawuuwa omuwala. N'agamba basheeka mbeegayidde mulekeraawo omwana nge temuna gye mumutwala ebintu byonna basaba temuna kye muleese. Omwami n'alowooza nti kola ki nti taata asaaga. N'amugamba munyambe mufulume mu nnyumba yange kati omukwawo yayingira mu nju. Kati bayingidde mu nnyumba taata n'agamba munyambe mufulume ennyumba yange. Nze n'enfuluma nenyirira ku mulyango. Nga tolinda biddirira kugwira. Nga singa bizza kugwira ate n'okuba nga nagenze ndi mulwadde already. Kaakati munnange taata n'alimirira mu mulyango kati waliwo bakojja b'omwana. Ne baleeta emiggo. Emiggo? Bwe baleese emiggo. Kati bano abalala bonna ne badduka ne bafuluma omukoye n'asigala mu nju. N'agamba sina we ngenda nga tebampadde muwala. Ekyatuyambye waabaddeyo poliisi yatetukuuma. Poliisi nejja ne bafulumya omuko wabweru. Kati awo abavubuka bategira ne bamugoba n'emiggo n'abana abalala bagenze yasukkeemu nga teyadde nayo alubegge bane byadde biwafu.
omukoya dusene embunga tulanga tuyagolwege mukazi yayambalidde empale ya traka shoot kugamba nga ali awo mufero oli awedde emirimu omuntu ava Dubai n'abeera n'engatto nga yagolubege aleka abadde mufero n'ekigenda nti nalowooza nti abana abatwala abaana okubatunda yadatwala mwana wa munne kubula ate nga yadde musajja mukulu ng'asinga ne taata obukulu naye tebamuyisizaamu kawo ku mpi yadduse buddusi ya akale polisi yabakutte ate bagenda mukula ne polisi ababadde bakuuma nebakwata nabadduka nebaka nemotoka bazimanyi oluvanyuma kalina entanka lyabadde atuleetedde naye alabika alina gijjoga ngaolwomotoka eyagireese emmotoka etanka yabadde amubanja emitwalo 10 ddala egyaleese etanka nga nemitwalo 10 tagirina gisasula transport olw'emmotoka tanka n'agitwala n'agitwala mbadde manyi mwagijjeeko tanka ne mugitwala nedda tetwagijjeeko twagala kintu kye n'ekimu twali twagala bintu byonna naye kati tanka yali ya maama teyabadde yaffe kati olwo wabadde weesunze kutwalako ki nabadde neesunze bbaasa naguza ebintu byange nafumbye enkoko naguza enkoko ya mitwalo 3 nengula omukeeka gwe ngenda okutwala ew'omuwala senga mperekera omuwala gwa mitwalo 3 gebako transport enyenzi ekampala okumutwala eroosi yange yadde y'amaanyi roosi y'amaanyi roosi yadde y'amaanyi naye saafunye yadde olukumi mu bbaasa olwokomawo otya nakonyeewera mwannyinaze waliwo mwannyinaze omukulu eyampadde transport yanzizizza eyo mukonga mubbi oyo mufere alabika mubbi n'obudduba n'abasala ensawo mu kibuga senga wangisebo munange munange nakiguddeko taata nakiguddeko nze nafunye ekisirani kiri kyesirabanga olwo byabaddewa kyalo ki ekyalo bakiyita majja okyamirawo mitala maaliya kyokka ye muwala gwe nasoose okugaba bambi ate yakubye ekisiraani yankubye ekisiraani sebo ebbaasa tewafunye simanyi kyengana kinaabira senga baayi kale sebo neyanziza nnyo neyanzeeke kale singa bambi enkoko ye teyafunye wadde akabaasa yabadde amanyi wakya n'afunayo kagomesi niwe kanaaba keetaana jjulirize naye gumanye nti okubeera mu ttanka essimu zaffe nzigula owulidde senga yataddemu sente z'omukeeka ez'enkoko n'amaliriza ng'enkoko ajeeriiri Kunja wani sebo webale kuweereza kitange nkale sebo ono ye musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka asinziira Namamawokota mugomera y'ekiringeete mu Mpigi kaakati Mukunja olaba endobesa eyo enjigiriza nyingi abasenga nabo beeswanta nnyo okulya ebintu olw'okuba bagaba ekyo kyamugwanidde okufuna yakitomera alabe ng'omanyi nga yakasoona omwana yasoose okugaba bambi gwasoose okugaba abasimusimu asize mu kyamanya nalongo namala ttiimu kyekiti naye bannange ebisajja ebifere ku bino ku nsi ya Mukama tubikolere kiye wulira okusala okwabadde abasenga nga walabye mukwano akasente kewetaddemu konna ng'omanyi gagenda kudda kumbe muni ku kifere genda ono aba akambula weeyambululeko ekiseraani kireke mu masenganzira mwebala tuweereza nkale Nkunja mwebale kuweereza kale nze musale gwevudisa ekirya Joseph nimanyamene mawogole Zimbabwe singa naye nga yakigwako kugambye naye kaakati bandikebedde mu ttanka oluusi ente badde bagisaanikidde omwo ng'ejaamu bagitemyetemye bifi Mukunja n'amoti ne Nakacha mwebale kuweereza nze Kaliba Benard Plechfoot ow'ensasagga omu bw'ati senga nga yalabye bannaaye gomanye okuteekamu ezo ssente zo zonna nga weesunze naye n'otabaako wadde kyofuna wadde senga kyeyaguddeko kino kikambwe nnyo mukulu Maaka wani sebo webale tuweereza ssebo kale mbambi Nakacha omutumiddeko nnyo ayisebo ono Ssemuwemba kutya okutaso mu Maaka Maaka bannanga abatuuze Maaka bakiguddeko bakirabye omuko Maaka oyo mukopi abasisimusimu bale kutuweereza ono Fiona Ebulenga bannange senga nga yakiguddeko omukoga yabaswazizza nnyo bannange Mukunja olaba
omusajja oyo yabadde anyuma kibooko era teba poliisi bandi mukubyemu kibooko n'ategeera alabika yabadde namubbi agamba atya mbu ente eri mu ttanga bannange ente ekyejja mu ttanga aha mwebale kutuweereza esobola okujjamu nga bagisokodde emiwula